1 ng'omusawo bw'atugambye atebereza okuba taata asooka. Kakati musawo kiwedde? Kakati wano sample zimaze okugibwako. Kakati tugenda kuzipreparinga tuzipakinge, tulinde nazo zijje nazo tuzipakinge, tulyoke tugatte wamu tutandika okukola. Era ebintu bino bijja kusindikwa mu laboratory ndala bitandika okwekebejjebwa, era mu mwezi gumu bijja kuba bikomawo tubabuulire ebiddako ebinaabivuddemu. Omulabi waffe wa Bukedde TV 1 program tuli mutaasa amakaaga ensonga za Martin Obonyo David ng'agamba nti omwana yamuzaala mu Jenny Nagawa, naye nga Jenny Nagawa emyaka 6 amubuzaabuza amuze n'amuzeeri n'akomekereza ng'omwana amubise nti omwana yafiira Tanzania, omwana n'azuulwa. Ekituleese olwaleero mukirabye bulungi kumanya ani taata omutuufu ku mwami Kawooya ayina omwana Ibrahim ne omwami Martin Abonyo. Kati n'olw'ensonga eyo nga bwe tulindirira tulabe ensonga zino, mwami Kawooya omwana amuleeta oba tamuleeta, oba amuleese kyekiddako, amaaso gakusigale ku lutimbe taasa amakaago. Tunoonya ki bwenkanya eri omwana ono n'eri abaami bano ababiri n'okugyaho okusika omuguwa wakati waabwe bombi. Kakati mwami Kawooya alina omwana mu kiseera kino era nga yamulabirira. Ensonga ey'okuggyako omwana ono endaga butonde agyogerako ki? Era mu bigambo bye tugenda kubanga tumuwulira kuba twasobodde okumufunako ku lukomo lw'essimu. Ensonga enkubisiza taata Ibula ensonga ey'omwami Martin Obonyo n'omukyala Nagawa. Enewe omwami oyo nze simanyi oba nkiyite ntya, simanyi oba ye kikyalowooza. Nze nayogera naye ndooza kinene nnyo nga mwezi gumu. Ne mukaanya mutya? Ne njogera naye ne mugamba nti ebintu ensonga bwe zityo wekiba nti omwana wuwe aba wuwe, bw'ataba wuwe era taba wuwe, okiwulira? Ne mugamba nti nno naye wakati ye agamba nti omwana wuwe ate omukazi agamba si wuwe, ekisalawo kyonna kyonna DNA. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ne mugamba akola arrangement, ne mugamba nze newe naaba siriiwo omwana olunaku lwali bakoze arrangement, nze nja kubawa omuntu gwe neesiga bagende bakole DNA. Okiwulira? Kubanga nze ne bwe mba siriiwo, kubanga ye ekikulu ye yayagala, okiraba, okumanya. Ibula kakati Nagawa ono gwe ensonga z'omwana yo yazoogerako ki? Yakugamba wuwo yayogera atya? Amanyi nti omwana wa Martin oba omwana wuwo? Tetukitegeera bulungi Nagawa kyakola. Ekikulu kyonna nze era nagamba mwami Martin oyo nti nze bwe njogera ne Nagawa agamba ki? Agamba omwana si wa Martin. Agamba omwana si wa Martin. Naye nze kyensuubira kubanga ensonga ezo nga tumaze okwogera naani ne Martin, ye kennyini Martin ayogera ne Nagawa. Ate bye boogera nze sibimanyi. Era lwaki kuno kwonna okusirika nze lwaki mbadde manyi nti no Martin takyankubira, nze nga manyi nti no baakwatagana n'omukazi ne babaako kye baatuukako. Kati anti ekiriwo kiriwo ekiti omukyala ya blocking ennamba za Martin. Martin akulimba, Martin ayogera n'omukazi. Kati omukazi ye yakoma kumugamba nti ye omukazi olaba nti akontradicting omukyala ono ye kanaaluzaala. Kati gwe bw'aba akugamba nti omwana si wa Martin, ate bwadde eri mu b'eŋŋanda ze bakojja ate abagamba omwana wa Martin. Naye nga Martin ye mukyamu olw'ensonga ofunye omukisa nti nno omusajja alina omwana
musajja akkiriza okukola DNA. Webale nnyo. Yes. Then lwaki ate akutandika okulimba bw'ate bakojjaabe bamugamba bwe bati ne bwe bati bakojjaabe si be balina omwana. Ibula nga bwe wateesa ekintu ekyo wakireeta mwoyo mulungi. Kaakati nga ye omaze okuzuula nti Nagawa agamba Martin nti omwana si wuwe. Kaakati nze kyendaba nga bwe wali oteesezza nze ngamba era bwe tuba tutambula omwana ono akolebweko DNA naye kati gwe nga Ibula osobola okuvaayo n'otunnyonnyola ne tukusisinkanako maaso ku maaso. Nemba nnyonnyola ki? Ne tunnyonnyoleganako n'otubuulirako ku kigenda mu maaso nga gwe alina omwana kuba omwana ali mu mikono gyo mu kiseera kino. Kaakati ate ng'omwana y'ensonga era n'ekirala tuyinza okuba nga bazze baagala kugenda mu DNA omwana onoosobola okumurelease nga kuba omwana ali mu mikono gyo n'osobola okumubawa ne bamutwala bamuggyeko omusaayi. Nyabo nze kyennannyonnyola Martin nze sirirwedde kugenda mu ebyo byammwe eby'amawulire. Era y'ensonga lwaki nze namugamba nti nno tukwatagane nga abantu abakulu nga temulimu bintu byakweswaza akebere omwana. Martin bw'abazze kuba ayinza okulugamba nti kannondeyo oba kojja wange oba muganda wange yamperekereko. Kati bw'abazze gwe omwana ono omureleasinga kubanga oyinza okutuuka ne weekyusa n'ogamba anze omwana simubawa. Nze nayogera ng'omuntu omukulu Martin ne mugamba omwana nze okugaanira omwana nga si wange tekirina makulu ge kikola. Era naye mwennyini okukaanira omwana nga si wuwe tekirina makulu ge kikola. Naye ekikulu kyonna kugenda ku musaayi. Kaakati bw'ejjanga era n'ekimugamba nti bw'ejjanga omwana wuwe amutwale. Just nze aba alina kukola ki okimala okakasirwa nti nno wuwe just ngamba mukazi oba waali oba taliiwo ne mugamba omwana kyazuuze wa Martin era eiza kyangu oba tozze ku nnaku bwezi kigenda kubamba omwana amumanyiriye. Okiwulira? Kati gwe kitegeeza oli wiringi okuwaayo omwana singa kizuulibwa nti wa Martin. Ate nze mba mwagaza ki bw'abeera nga si wange. Webale nnyo. Kakati wange nga nekitaawo amwagala nze mba kisobola mugaanira kuba nange bw'aba wange nga muntu mulala yamulina ne mumusaba n'amugaanira era naye kisobola kuwulira bulungi. Kaakati kyensaba gwe oli mweteefuteefu genda ddi ku musaayi? Nze nga bwe namugamba nti oluusi emirimu gye gyakutambula. Kati gwe gw'olina omuwa olunaku kubanga emirimu gyo gyakutambula. Nze saagala mukaluzi nze ye olunaku lwawulira nti nno lwayagala okugenda nakimugamba newe naaba siriiwo ajje nja kuderigeetinga omuntu yenna nze gye neesiga oba sisita wange oba ani gwe mba neesize oba muganda wange nti nno genda ewaka ogyeyo omwana gundi mugende mu ddwaliro omale omukomyewo then results we zijja ekintu kiba kyekola kyokka teri muntu asobola kaanira mwana ataliiwe. Mwana bamala okukebera nga siwuwo nga omusaayi tulaze siwuwo. Ekitegeeza bw'aba yeeteeseteese ne bw'akugamba nti wiiki ejja neeteeseteese gw'oli wiiringi. It is a very okay. Anyway, nze sikirinaako buzibu. Ekizibu ekiriwo nze singa ne Nagawa n'akeera olunaku naŋŋamba nti ekituufu omwana oyo siwuwo. Okiwulira? Tekiyinza nakuwambulya Martin nti aye tugende mu TMC naye teyingi nti Nagawa agamba omwana si wa Martin. That is why tuba tukola ki muba mulina okugenda omwana ono afune obwenkanya nammwe ababiri mufune obwenkanya. Kubanga kati singa nze mukwata nti muwa Martin ngendidde ku bya kojja Nagawa waakomawo naŋŋamba nti mpa omwana wange nakugaako nti wooli naye ekikulu ye afune engeri gyakwataganya ekintu kya DNA. Oluvannyuma olw'okulindirira essaawa eziwerako nga tuli ewandege ya Kwamtawa nga tulindirira omwami Ibrahim Kawooya n'omukyala Nagawa Jenny okuleeta omwana gwe bakaayanira n'omwami David Obonyo wabula ensonga eno n'erema nga kirabika omwana ye abuziddwawo. Tusazeewo ng'abukedde tutandulule ku bigere nga tumaze okutegeezebwa
nti omwana ono ali wa mwami Ibra Kawooya. Tutegedde amaka ga Ibra we gali era tutanduludde ku bigere tutuukewo tulabe omwana ono obanga ddala waali. Black Gate eyo omulabi omulungi ennyumba eya mwami Ibrahim Kawooya yeeyo awagambibwa okuba nti weewali omwana naye okusinziira ku mawulire agavaayo galaga nti nnyina w'omwana omukyala Nagawa Jenny yazze n'amubbawo n'ambaako wamukweka naye nga bukedde ekyagenda mu maaso ng'ekola omuyiggo okusobola okuzuula omwana ono lwaki addusibwawo bwe kituuka ku nsonga ey'okukeberebwa omusaayi kizuulibwe ani kitaawo omutuufu kuba tutegeezeddwa abakulu bonna tebaliiyo newankubadde gye tubadde tubasuubira ewandegeya era nayo tebalinnyeeyo. Ekiddako ku Bukedde TV1 kiwagidde eno ya Jiko gisange mu maduuka ne supermarkets mu ggwanga lyonna. Maganjo Grain Millers, feeding nation. Extra mulondo nange kyakunywa kisufu abafere tebaguza